ate erinnya neliteeka ku kasege erya maama w'abaana liteeka ku kasege kati ate erinnya lya kasege neliteeka ku namba ya maama w'abaana bannange omwenge guleeta ebizibu kakati mbamaze okwana kasege kange amanya nkoze ensobi enamba ya maama w'abaana gitadde ku linnya lya kasege genda okulaba essimu evuga nze mmanyi kasege kekakuba wekiwulira kumbe maama w'abaana amanya nagasobya nagikwatirawo nenjogera ekigambo bulungi nnyo halo nenda kukalakata kubanga maama w'abaana nakoowa maama obwenzi kisiraani omusoga yamuza ti mubaba oyita kusabulaani akobanamufudi naye kakati maama omusoga yakuzibwa naye waliwo omuswaswagule obanga kuwayagala n'okuba essimu nga wawasa muswaswagule noyogera misteke nga musenge kumanyi gwe gukubye halo nenda kukalakata leero nzija omama w'abaana omukambwe akuddamu mbwanga bwomala okufumita ku maweeka naye bannange omwezi gw'obumanyi lumu nalimba Mubwenzi muzira yeewaka jjukira abasajja tumala okwegatta bwomala okalakata akaana akato toyagala maama w'abaana kukwateko oba okkuse enembwe ewummudde bulungi nnyo tolina kyonoonya wekkutidde wekiwulira kaakati lumu jjukira abasajja beza baana bukkoodi nabawako amagezi oba omaze okwenda funa panado wadusweri bw'oba oyingira bwoti maama w'abaana obutakusumbuwa aba yakagula omugambire omutwe gundega empeke zizino mpaka mazinyweko kumbe kyagala kukwateko wekiwulira kumaze okukalakata kati ku luno nnoonya empeke zaali ziweddeyo ningamba ngenda kukola ntya tubakana ngenda kukola ntya nzirayo maze okukalakata ate obwana obuto bunyuma laavu ewedde kakunuunya buli wamu kakudobooya mu bulago ndaga muntu kagitabadde wenokuse oli fresh tewetaaga naalongokukwatamuyagitasendine obanga ayina omulyekera mu kisenge kati nkomawo ekisenge kiba kiggule maama w'abaana abansuubira kati nzija ekyanyamba tekwaliko masanyalaze nga gagenze nenzigulawo mpola yeebase nensobanga komando saagala mpulira ekinyingira buliri kuba wampulira ajja kuŋŋamba tatatira omunkwasaganya kumbe nzikuse obwenzi bunyuma nsomba bwenti kati ekisiraani kyajja mba nteekayo ebbiriru bwenti nyingira mubutanwa nkoona neeti ekutuka neeti emugwira abakazi bazibu kyeyasookerako omubbi abaana benzaala bakubanza wemakaba temuzitanze taata tasomba nange obwenzi bunyuma obwenzi genda okunyuma genda okutegeera nga taata ngaolubalu naye nga sasa okubalaba mwese ekulya sente sikulya mwana olamba ekiseera abakyala mubeere ne laavu gayi akulese wana aguze enkoko naye muntu muwenga abakazi musooka okulya mwekka gayi naagula enkoko n'ogiwawaanya bwomu gasiya buloolo masengere yongerako eyo sirevoyo sente wazifuna olina okuleeta emitwalo eki akakaleva akakulinga obutto bwekutta oyo jakkakasaze mugulya sooka oleta omutwalo nekyanga empola sooka oleta ekiwaya gamba jjejja yongereko jjejja aleta emitwalo ebiri saalongo bamweyana laba n'omukazi bwazietegereza ayina ennaku ewaabwe emitwalo jasikapa mutwalo naye alabira ddala nga puloti ya nazaala weegenda oyo bali taata bono betwagala n'oyasama n'asiima oyo bamuyita bamweyana jjebbi mukama kumpeera omukisa ogw'amaanyi nkusabira jjebbi taata tolyanga omukazi omulwadde yenna bwemufunanga nga tomanyi ebitundu byekyama bife tebirimukanga kuba kyakwetaaga manyi mulimu abakazi abeezi manyi atubala nagenda ekamuli abakazi oyimalodi mwenna abalwadde ova busunju ova kakiri ova kiboga paka hoyima mumusiima obulogo omukazi wehoyima tosobola kwenda era bwomuwasa omulya paka kufaako oba webasa ekiro nafuna kamukozikozi n'akakuba wano wabeera eyo tayimukanga nene embwa neddamu tutegedde olaba sasula logi ya mitwalo mukaaga ng'olumbe luganye mukazi agamba nze nja kwambala empale nzija kumbe olumbe lweshanga abakazi abalogo kyekatwala ekamuli abasoga tebaloga teri musoga aloga bugogi obwabwe kubuulira amazima nandibadde mpasa abakiga naye abakiga mulina ekizibu eki abakiga mukazi gotwala mulogi nga tabigula talina wenyenyo olinga atwala kanyama omukiga nti omutuusa mulogi n'atuula bulungi bwati nga nawe otuddaawo n'omugamba tukikole nakubuuza neki mugamba twekalakate nenki oli omusiri kumanyoko kyokka osasudde loogiyo n'omukwata ku kiwere otakwatawo kumanyoko ojja kubalula nkanga bannange kyokka nga asitamira bulungi n'omugamba emaali enogire bano yenda ngirero kumanyoko ng'eryawo kati olina kusoma nga takulaba n'ofumitayo akakolobwe pa awasubala
wakwate ekibozo wamaliriza awo nalyokatereera ngubuulira amazima naye sasa okubalaba Skype ne property consultants ambassador ndi wano sasa okubalaba nabagamba buli wekasaba nobawula ku Skype etwala abantu ebweru okiwulira oyagala genda mu America ogenda South Africa ogenda London ogenda Egypt ogenda luddawa Skype genda entinda yewaliwo ofiisi osaininga ebipapula batwala ne ku kibanja mpola nosaba Skype bwoba olinawo sente bakutwala nobasasulako mpola naye nga gwoli Bulaaya ojooga Skype bwolina okugenda okka essaawa yonna ogendeko e Bulaaya naki nalo ntumira abaganda ngaolwana oguze ebbiya wa mitwalo 10 naye ngaotambuza ddagala ganda mu abayimba ntose munanga okuba emyaso nyampanyampa liponya alivaawo olemedde mu kasambo omukazi abogaago mayembe ebaga wayiruka ebyo byokoola ntuse munanga muzabira okuba eggomba oba oli wano oli ku mmumba ozinywa nsanyusa okukulaba oguze ebbiya 2 ezemmumba 8 mie weerabidde ennyingi zaayo onywa bunywi wegase ku basajja bano bajje bibagagga emmumbu emu ya 5 wakonye ecupa 8 ezo bbiya ezemmumbu ameka mwe bali muno abatunda eddagala egganda olaba musajja mugaziwa mwe bali muno naye ng'atunda kayayaana webali ate nakula research gyebituwakana bano basajja b'ekkololo Mariach kubanga lemaze nga njasama sisangangako omutuka erimba ddagala ng'eri kkololo ng'eri ntinda ng'eri munyonyo ng'eri kansanga ng'eri muyenga eziyimba eddagala zibeera wammanga nansana bwayise kawempe nankulabye kasuli nemala egenda emunyonyo eri abasula bava munno abagagga bebaseka bojja n'akamotoka akakadde nkyose munanga okoba emyaso nyampanyampa liponya alivaawa ewa ekkololo oba bakayimba ebigambo ebinga patulo bakutwala ne kayayaanawa era okulaba omusawo muganda bamutwala n'emmumba era tebabiyimbayo mulimu ebitundu ng'ebyo tebiriyo okuwulira amazima tewagana masengera asiimye tuyaiza taata naye mwongere kujjagwa ti mujjagwa mupubire kukiri kitya nga muddugaza muli kufiziza abaana munywa ogala okulanga abaana tebanatandika kusoma ekiri wano abaana bagenda dda wano kizibu abaana batandise okusoma oba munywa bunywi tebali wano sebo esente zemunywanga ffe abatamanyi nti ffe tukaaba munywa nabafokazinisi situdde ab'oluganda bana bampise bano batereera kimujjagwa lindako abaana bali ku ssomero oba otamidde kyongolo kitegeera zino mmeka ndowooza olaba kuliko atamidde agambye 2 zembaddeneyawunyisa waseno abaana batandika ddi abaana basomera batandika mu January baana batandise mande ewedde International batandika ddi January, then plan kids. kiki ekibakeeza nga bannaabwe bazannya international batandika January gwendo buze Skype yakimanyi Skype taata wamma abaana b'abagagga okusoma batandika January international schools ba December namwe mulimba ntegedde nti muli bubi akakali yatandika dda si abaana b'abagagga batandika mu January nze owange yagenze Mande n'omusomesa ninjogere naye mpanga wiikisi 2 yamanyi byasoma ate nze nenasoma yamanyi byagalanga tano nabyo naye lawudi embeera gy'olimu emalamu amaanyi wenawe omalamu amaanyi tomera byoya ku lubuto oli musajja kiggwe olina embizi enkolokote omukazi ng'alabye yalinga yagala tairozi lawudi olimba nnyo omuntu omukulu yaddawo adde ebyoya kona akayimba kwagala okutandika kintu bannange buli muntu atandika ekintu taba nakyo abawala abatandika okukola bano baavaawo dda oyo
oyo DJ Mpozi yaloga wano yasooka wano netavanga okaksi obedde gwe walijja Tanzania waffe simanyi bw'osooka ku kintu kyoba nakyo mwe n'abawala bano bwe muyina si mwe mwabatandika saagala kutandikira kintu era bwejjo kikolako research tuli wano ffenna ne bakazi be tulina wano ng'abayaaya batandika bali mu byalo eyo beeyagala bali baki nange madamu wange gwe nina wakomyayo yali yatandika dda nayitawo buisu bw'otandika ekintu omuntu si gwobeera naye